Yes, Fadi TV ujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya banange muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyigere kadi jimpeleka like video no bagita Fadi TV uji abali Saudi Arabia mbatumedeka abali Bahrain abasinza mu gwanga ya Oman abali Saudi mu kibuga Riyadh mbagamba nti muli bakabinyo kubanga mugi followinga abasinza mu district baita Al-Hadi mbatumideko mbagamba nti muli bamutawananyo Al-Hadi nyaliri Al-Hada district kwanga ya Saudi Arabia mbagamba ati muli bamanyo kubanga mugi followinga abasinza mu gwanga ya Mexico mbagamba ati muli bamutawananyo Nakato Aneti ali mu gwanga erya Mexico kwa followinga Fadi TV yuki mwebale nnyo mwina mbebaza era mbagamba nti muli bakabinyo muli bamutana nnyo kubanga mu followinga comment section welia obaka buntera mu comment section ate osigalenga hoji followinga bagita Fadi TV yuki ensonga za Rema Namakuula zikutte wansi ne waggulu ensonga za Rema Namakuula yatankula bufumbo bwe bamwabiza Lydia Jazmine kibamukola ku social media sister wa Rema amanyikidwa nga DJV Uganda omuwala ono oba omukyalo nakola ku radio bagita NRG radio Uganda erwali mu kibuga Kampala erazimu ku radio Uganda esaawa zino eziriko trending emu ku radio trending esaawa zino munange omuwala oyo bakola ne Rema Namakuula era information eraga nti balinga ba Luganda amanya yaita DJV Uganda golingira mu kifaananyi awo ku mabbali awo waggulu awo ngenda kuba mukulu agali mu kifaananyi ekijivu omuwala oyo abule n'agamba nti Lydia Jazmine yakola ki yatankula ofumbo bwa Rema Namakuula era yoyo omuwala oyo akola bwa DJ wali ku NRG Uganda bamukwano nyine Rema Namakuula era baakula bonna basoma bonna omuwala oyo era bano balinga ba Luganda nani Rema Namakuula ensonga nti baakula bonna omuwalo n'agamba nti ebiseera bayawukanya ne adikenzo yawukanya ne Rema Namakuula yagamba Rema Namakuula nti Rema Namakuula ave akola ki akugamba ayatulire Lydia Jazmine Rema yagaana wabula n'agamba nti Rema newankubadde yagamba tajja kukola ki tajja kusirika era onagamba nti Rema yagaana okwatulira Lydia Jazmine n'asala kukola ki kubanga ayimbira kayimba yakanga akayimbira edikenzo ng'amugamba nti siri muyembe onagamba nti Rema yakola ki yalema okubanga ayatulira Lydia Jazmine n'asala okubanga akola ki ayimba akayimba ako Lydia Jazmine nakola ki namwesonyiwa DJV Uganda agamba nti Rema Namakuula nekenyini yakimanya nti Jazmine yakola ki eyamusanyiza amakulu ensonga nti sebo baberangana mu kitanda kyani kya Rema Namakuula ekyawaka sebo nga basindira omukwano ne Edisa Musoza DJV Uganda byonna yabyogera era ono alaalise Jazmine n'amugamba gwe nja kukuswaza n'obutambi nja kubuta onagamba nti kamera ezawaka ezaali mu maka ga edikazi Rema Namakuula ebiseera zakwatanga byonna era nga Rema yakola ki yabirikodinganga era DJV Uganda onagamba nti obutambi abulina munnange kamera zakola ki zaalikodinganga olw'ensonga nti amaka Rema Namakuula ge yabeerangamu ne edikenzo gaali maka g'amaanyi CCTV zabeerangawo era Rema yamanyanga buli kimu ekyagendanga mu maaso naye ng'asirika yenga asubira nti edikenzo sanga nakola ki anakyusa Rema alaba kama tewaliwo njawulo nekola ki ekyoka kwe kusawogera ne Dr. Amuza era nagamba nti Rema buli kyeyakolanga yamwebuuzangako lw'ensonga nti baakula bonna ate ye agamba nti kiba kisiba okukola ki okubanga kwegamba bankyogere kwegamba tekisoboka kubanga ye okwefulyako Rema Namakuula oba okumuswaza kubanga baakula bonna yamutwala nga sisita we era essaawa zino agamba nti adifendinga Rema Namakuula era wakumudifendinga mpaka kubanga yakimanya nti Jazmine yakola ki yasanyawo amaka ge DJV Uganda takomye ku ekyo agamba nti Jazmine akosa ne Kalo Nantongo essaawa zino kibalwanya Omusajja era onagamba nti bano bombi Jazmine ne Kalo Nantongo era kuvada nga bakola ki kwegamba nga beegomba edikenzo bombi
nga bamwegomba ng'akyali wani ewa Rema Namakuula. Bamu ku abakola ki abazongeranga ku Eddy Kenzo each and every single day naddala Jazmine oyo kubanga Jazmine beebakako ne mu buli bwani bwa Rema Namakuula obwawaka. Ono agamba nti obutambi bw'aba Jazmine awulira ng'agamba nti ono alimba amugambe nti bute. Ono agamba nti ajja kubutabutika ku social media lwensonga CCTV cameras zaabukwatanga era bakola ki baabulabanga ne Rema. Era ono y'omu ku abo bagumyanga Rema Namakuula akole ki agume osanga Eddy Kenzo anaakola ki anaakyuka Rema n'akola ki n'agamba teyakola kugamba naye teyakiremerako nnyo n'abackinga up Rema Namakuula n'amukola ki n'amukkiriza mu ebyo yali akola ki mu ebyo bye yali ayogera. Kwegamba munnange bebitambulatambula akadde kano ku social media bamuyita DJ VE Uganda akolako NRG radio wali mu kibuga Kampala. Ono baakula bonna ne Rema Namakuula era baasoma bonna alinga sister we. Ono agamba nti Jazmine 100% yasanya amaka ga Rema Namakuula ate nga gasanyawo intentionally. Sigamba nti yabikola tebigendereri yabikola abigenderere era ng'ageza kubanga alaga Rema Namakuula akole ki ayawukane ne Eddy Kenzo yamweddize naye ate yaba ayawukane ne Eddy Kenzo nera Eddy Kenzo yamulema okukola ki yamulema okubanga amweddize amutwalire eddala. Kwegamba munnange byebyo bagita Fad TV gisubscribe ate onyige ne kale baya bulungi.